Omukulembeze gwanga wa Musaka wagifuna. Kati waliwo ebintu bye nakola nga njagala kulumya ba people power. Soko kiddemu ekyo? Nina ebintu ate ngenda kuwulira n'ebirala bye ngenda okukola. Kano kagenda kunyumira nnyo. Okay. Go ahead. Nina ebintu bye nakola nga njagala kulumya ba people power abo abagwenyufu. Bye biruwa? Ekisooka nakola press conference nga njagala beetuge. Nenga nti nsaze eddiiro ngenzi wa Museveni. Watu wabawulira. Tebamanyi nti nze nabasoka mu game eno ya media nze mbasobola. Okay. Bwe nabazuula nti ebyekisiru bye bitrendinga bye birina akatale bye bitunda mu people power. Kakati nina ebyobusiru nabiwandise ne kapapula bye ngenda okukola. Basiruwalira okwo eri Museveni agenda abakuba akalulu n'enkoona enywe. Sibakkiriza kwogera message ntuufu. Bulonda banga bagenda okutandika okubanga ababuuka batandika okusomesa nga ndeetayo akantu. So, mission yo people power kugwa? Sembeza muzindalo. Mission yange people power kusaanawo okugwa ate kitono nnyo leka kunfeebya. Abali mu people power na Uganda banaffe. Nandiroza twanfune solution. Tufuga. Ne Joseph Kone naye ajja atufuge okuba mu Uganda. Joseph Kone simu na Uganda. Naye ajja atufuge. Okutegeera. Kakati bwe nategeera nti ebyobusiru abantu bangi mu people power bibaagala. Tebalina message ebuulira abantu nti bwe tukwata obuyinza abavubuka tugenda bateekera ki. Tugenda kukyusa tutya obulamu bwabwe. Bwe tukwata obuyinza abaana baffe abavudde mu masomero abatalina mirimu tutandikira ku ki okutondawo emirimu. Ebyo message tebazirina. Abantu bano abakaddiye tugenda nga Besigye bwamulaba nti bwe nkwata obuyinza ngenda kujjawo omusolo gw'omutwe. Bwe nkwata obuyinza ngenda kujjawo okusasula ssente okusoma kujja kuba kwa bwerere. NRM n'ebibaka n'ebiteeka mu manifesto n'ebituukiriza. Bano balina message ki? Bwe nategeera nti tebalina message netandika okukola ebasoomooza basirwalire ku nze eri baleme okunoonya. Ebisoomooza bye biriwo ebyo? Press conference bagimalako emyezi 2. Tebanoonya kalulu bali mu kuvuma basajja emivule. Olwo nze nsiko walinga njagala omuntu wange. Olwo scoring ewani? Mwami Museveni ayitemu. Bano abagwenyufu tebatikwa kufuga ggwanga. Kati nina n'akabadi akalala ke nategese. Nina mukwano gwange omuwala. Ngenda kuyita owa video omu owa kamera. Mukube ku kabina bwenti ankuba oluyi mbasirwalizaawo okumala omwezi omulala gumu n'ekitundu nga kalube kasembera babeere ku nze. Obukodyo obwogera kati babumanya? Akati ako kafudde sore ako kafudde. Kati ngenda kukola ebyo byokka kubanga baagala bya kisiru. People power baagala bya busiru. Otegera akati tudde ku kibuuzo ky'emmotoka. Emmotoka eno wagisaba wagifuna? Basoomooza sigisaba nga njagala. Namanya nti bagenda kusiruwalira ku ekyo okumala emyezi 3. Emmotoka togyagala? Ate ngikozesa eki siinamu entambulira. Osaba ya faamu? Faamu ebyo mbireete saaki. Seire giwuyo muleete saaki. Otegera? Kati biri nze ndeetayo ebibasoomooza namanya nti bagenda kusiruwalira ku ekyo baleme okunoonya akalulu. Kati n'abavubuka be nategese banoonyeze embwa emmotoka gyetomedde ku kkubo. Bankwate ku video nga nkutta akaso nga ngisitudde. Otegera? Kati oli agambe nti basajja emivule asala ennyama y'embwa n'agitunda ng'embuzi basirwa. Ako nako koogedde? Ate nako nkoogedde sorry. Nina obuntu bwange nabuwandiise babeere okwo sikkiriza bano kugeziwala ngenda kubasiruwaza busiruwaza. Ki ekibagatta ne Balamu? Balamu nava ku radio Akaboozi nga ndi mukwano nnyo gwa Balamu. Programu yange yali etunda nnyo gye bayitanga Kalasa Mayanzi. Kati simanyi bwekola sikyagiwuliriza. Kaakati Balamu yalinga nga alanga ebivulu bye ebya Kamiliyoni ebya Irene Namubiru n'abalala. Kati nga aleta DJ mention mu programu yange nga nze nzisoma. Kakati nafuuka mukwano nga bwe nsoma watudde awulira ng'ekintu nkijje bulungi. Balamu nanjagala nnyo. Twava dda ngera bw'amaliriza ebivulu ampaayo 1 million. Nangamba nti wakolanga obulango. Balamu yali mukwano gwange kuva dda. Kakati ekyokubiri nina program ku Radio 4
eya Balamu okutegera Muyanga Lutaaya yatukola ki yatukyaza kati Balamu era twagenda n'okuvaawo nali ku radio okujja mu press conference eyo kakati Balamu olw'okuba akola ebivulu n'alangira ku media houses nyingi TV radio biki papula z'amawulire Balamu yannyambako okuyita abantu abo bannamawulire mmwe Balamu si yannyamba okuntwalwa president kubanga sigendanga nayo okutegera kakati sente ze mugamba gonsanze wano singa mbadde ddala nagende wa president njagala machine esalasala amalagala gali nkozesa mukono nempeta omugongo ngenda okwebaka saga na kuzuukuka machine milioni 7 nandibadde njiguze nandibadde njiguze kakati ntematema omuddo nkozesa jambia amabavu ensanja bavu zinzijudde mu ngalo okutegera ngenda okuzuuka ku macyange engalo tekyagala kusumulukuka eyafuna sente wa president Museveni nandibadde kati wandisanzeewo awoloole nga zino China zalimba abantu mbuzize zeyewolo bwebuzi loan so NRM tojjangayo kantu konna ke nali nzijeeyo wandibadde osanzeewo loole wano esomba ebintu ebyo okutegera banseero kamala n'akamotoka akatono kacyannemye okutegera ka Elif akasobola okuleeta emmere y'ente eyo kati Museveni yampa sente mekezo zibogerako ebisawo 3 okutegera ogera bingi actually n'omukuku navutamala emirundi naga ntwalidde it must be a billion plus anti bwemba nalidde anti amanyi bwe confirming actually kala tamale mirundi Uganda ejja kulaawo nnyo okufuna omuntu alinga Tamale era ffe Abaganda twesuneko olwa Tamale mirundi mugezi era kyobula banze sisobola kumukuba sinza kugera ku Tamale mirundi kintu kyonna nze Tamale mirundi gye ngendayo nampa amagenda ngati ekyo kikole bwoti gira bwoti awo toyitawo wano woyitira otegera Tamale mirundi yagamba basajja mivule bamunyigiriza bamugobye ku buli TV okutegera ne Baba TV yanyimiriza ane ceremony yasire okutegera nakola nnyo okulaba nga njitumbula nayo ne banyimiriza tugireke tugere matu kati n'agamba nti lwaki bw'abanga afunye wasobola okufuna omugaati lwaki tagendawo n'agulya yasoose olaba reasoning ya Tamale n'abagamba nti mwe aba people power bw'aba bakuba muleka abakube lwaki mubadde musanyuka ng'akuba mwai Museveni mwe temwagala abakube mbaddewo nga ne people power tenatandika nava wano okugenda ku rale ya Bobi Wine giyakuba ekasangati we nasangira Gashumba ng'amwanjula Gashumba oyo yakola nnyo Franka Gashumba yakola nnyo mu kukampeyingira mu kampeyini za Bobi Wine nasinziira wano era bwe ndaba abantu abavuluga Gashumba aba people power nga bavuma Gashumba abeeteko obwetesi ku Bobi Wine Gashumba yaliwo mu rallies yaliwo nava wano nengenda ku rally kati omuntu alowooza mbu namaze kufuna sente nentandika bino bagwenyufu abali mu people power bebabyogera ko ndoza mwezi gwe mabega nakulaba n'omukulu Balamu wali okola mulimu kikootero eyo kyekyo omulamu akyo gwali ku press conference bwe bankwata abagwenyufu abagwagwa abali mu people power ne bagamba nti Franka Gashumba yagenze n'asasula poliisi ejje enkwate mbu twali tukola katemba kabadi kintu ekyo kyannuma nengamba enough is enough kakati nentandika okupulaninga okubavaako ngova kubani ova people power opposition yonna wagigoba yonna nkugambye nti nze mbadde mu struggle emyaka 2 mbuulira opposition eyajja ekireka mumbuulire aba people power banneeteekako manyi bo baagala alina linnya kyovudde olaba nti baavudde mu DP abaka ba parliament ne badduka emisinde ne bagende wa Kyagulanyi Bobi Wine kubanga alina erinnya abantu baagala alina linnya otegera so njagala ombuulire abanneeteekako mbundi wa people power navudde mu people power lwaki tebajja mu safe house ekireka gye nali oba nali waabwe lwaki tebalabikayo omusajja yekka yajja ekireka yali Franka Gashumba ye yasombanga obutunda Franka Gashumba yaletanga emmere Franka Gashumba yaletanga sente owokubiri sente zaki
anti nga ndya bulungi nze ndi mazima wanvu yalitanga sente nga balina okungulira amata amaji emigaati okitegeera owokubiri yali Joseph Kabuleta owokusatu yali Bajjo okitegeera kakati bagamba nti Bajjo bamuwa sente Bajjo musajja munaku era ekireka omusirikale omu bamuyita kapiteni Musa yamugamba nti naye mukwano gw'omulekeddaawo nga talina wadde omutwalo Bajjo gwasobola kumpa musajja wattu okitegeera ekintu kyamutama butami mu people power nga laba kifuuse kivunze kiwunya n'kibuukamu n'atandika kikuba so kati bwe mba nali wa people power ekyabagaana okujja ekireka kyali kiki oba nali waabwe tobalaba nga poliisi erina gwekoonye poliisi erina gwekutte olaba effujjo lye bakola lwaki kunze tebaalikola sibangako waabwe katono nnyo mu people power olina omuntu gwe wali oyagala specifically ajje kuba Bajjo yali wa people power okujja okukyalira poliisi bwekwata omuntu omu owa people power Bajjo eka yagendayo omuyeye togulaba lwaki kunze omuyeye tegwalabika oba ddala nali waabwe batya CID kelele bajja ku post police buno batyawo tebemulirawo abo sebo tekwali kutya CID saali waabwe ate saali wa DP ate saali wa FDC abo bona kyobola tewabalaba otegera nze sirina bibiina byempagira ebibiina ebyo byantamira ddala nze njagala nsi yange Uganda nfiirira Uganda njagala Uganda kuba bulungi kyobola bonna ebibiina tebanjagala Mwami Museveni bwakola ekibi nga mukuba bwakola oluguudo nga nduwaana nga ndwebaza nga baga nti omulabye yasaze eddiro kati ebibiina tebyagala kwogera birungi ate ffe tuli bakristaayo tetuyinza kulimba mu maaso ga Katonda nti Museveni talina kyakoze bwazimba eddwaliro ab'ebibiina baagala olikube bukubi okitegeera lyogereko nti eddwaliro ddungi naye temuli ddagala ekyo tebakyagala kinavanva mu bibiina nensigala nga njagala nsi yange Uganda. Okay. Kanzira okukibuuzo kye nakubuuzizza olunaku lwali ku Eureka Hotel kyali kigenda mu maaso mwali mukola ki on that day? Nkikuwadde wali okola ki ng'osibula ki abanneeteekako nti ndi waabwe bana bakweteekako aba people power ng'osibula oddawa ovaawo oddawa nga nva mu bwa sekinnoomu kuba mbadde sekinnoomu nga nwanyisa Museveni nga ndi nzekka okutegera kati kankubulye waliwo abantu abalimba abantu nti bali mu struggle nga balina kye bagifunamu kati nga bano abanvuma abantu abasinga abanvuma ku social media buli lwovuma basajja mivule kuba kati yatunda waliwo bannayuganda abali ebweru Sweden mu America London bakuweereza sente abo bana tebanvuma bambi kubanga bankyawa kati Ssegirinya omulaba nvuma Ssegirinya tubeera naye wali ku Comfort Cottage ngangulira chai Ssegirinya ki Ssegirinya ono ayagala okwesimbawo ku bwe mupye Kawempe Ssegirinya yantuukirira n'aŋŋamba nti kati gw'otunda abasajja bagenda okuvuganya nabo Kawempe b'amaanyi leka nkukube ne tukkirizaganya Ssegirinya nkube temulowooza nti bali serious nti tebanjagala bonna otegera kakati neŋŋamba kansiibule ŋŋende wa Mwami Museveni kubanga Mwami Museveni wakiriko ng'omubi omweru toyinza kuvuma basajja mivule abadde mu struggle emyaka 20 mwabajjo ne muvuma Dr. Besigye really ne mulimba abantu mulimu opposition Dr. Besigye avumwa nawulira omubaka omu kugundi ku panemu ku TV ng'agamba nti nange navumanga Besigye waliwo kolokota kale yavumanga Mwami Museveni kati gyagenze waliwo kolokota Mwami Museveni nti yenkola si nnungi teri ayinza kuleeta nawano nsengukawo n'entezo n'enzigaba oli bwaleeta video nga mulimu nga nvuma Museveni sisobola kikola ndi so disciplined bankuza bulungi otegera Besigye mukolokota bukolokosi sisobola kumuvuma abaana ne batuvuma we nategerera bano bafu nnyo bw'obanga osobola okuvuma omuntu otegera walabye Betty Namboze kye yakoze ngali ku barometa akasameme kuti tubalike president tubalika no wamba program no gama omusajja omukulu ayina omukazi n'abaana nti oli idiot otegera kakati bwe bajja mu buyinza
nga be bakulira amagye be bakulira poliisi be balina ssente be bafuga eggwanga tewagenda kubeerawo basajja mivule mulala ina ku nsi tugenda kuduka kugenda Zaire. Okay. Mr. Basajja Mivule. Bansenguka Mwami Museveni ali beta nvumiridde Museveni byabadde akola emyaka 2 ntambula n'entuuka ewange bwe nagamba okukola ku press conference nti ngenda kwogerako eri eggwanga nsale eddiro nze nsiibula misana. So mugenda mu NRM wagenda nga bakwetaaga oba gwe wagamba vudde eno kanyingire buyingiza NRM? Saagendayo kubanga baali banne era siyingiranga NRM. Mumanyi muteekawo bye mwagala abantu bawulire. Tuzze wano nyonyola abantu. Nagenda kuwagira Mwami Museveni siri wa NRM. Era kyova olaba Secretary General owa NRM owekitiibwa Justin Kasule Lumumba tanyanirizanga kubanga naye yakiwulira nti sigenze mu NRM. Omwogezi wa NRM omukulu Rogers Mulindwa tanyanirizanga kubanga saagenda mu NRM. Nze nasalawo kukolagana na Mwami Museveni. Ebbaluwa wali osayiningako zaali zaki? Nti nzikiriza okukolagana naawe. Nga tezaali headed papers, zaali plain naziraba. Ate nze nina office. Eri gy'olaga oba maybe office of the president. Nateekako nti your excellency. Ebbaluwa eva wani? Ewange wansi ne signing ati nze Basajja Mivule. Gwe mwennyini we signing anti osaze okukolera mu nsi. Gwe wandize no signingira. Bannange. Nze sina office nze mbadde muyeekera nga njeekera Mwami Museveni njagala aveewo nange nkwate mu kintu mu nsiko babeerayo ne office nze mbadde mu nsiko.